basebule banyaba batambula na feko 13 akatonyeze 3 radio fenson zide it's don't stop pose the megaton gemanya crew ya yingideo da program budget weekend pala pase each and every Saturday azibera sawa mukaga paka munane tubanga tukwera dala information amone agatambude mu entertainment tugakuwera dala bulungi nyonga ate tumaze kubira nti tuganonyerezako tugenda okugaletanga ekintu kyonna kirikiriya nnyo moze the megaton gemanya ganja fadwali the dove compromoter yatuse down tubirenga tukwera dala information asinga no mugwanga Uganda akaiba kutandisana ko kavude wa guy bamwita real heart team vibe yes kali 13 katonyeze 3 radio 4 ensonsuzi ganja fad gemanya tuba tuzokulika kantu breaking amawulire agabageti week mu the weekend pala passe atuwuliriza ofune kyotekeddwa ofuna musawo kya entertainment so tubala musako yonna gye musinzira okutuwuliriza yes sebo kwate bulonje mbaye ku mafuta ina sente gwe zali zimbuze dinza tazimba kali tovoyogerange kovu temutaneka bintu bya kuntandikirawo nga nakatoka kale sorry banange abantu bezira kumpulya kule anti waguze simu impya ene simu yo nataddeko emitwale 5 nazo sente zinzirize zinzirize okay mbala musiza basibone banya batuliza ku radio 4 ensoso entinda mu kibuga ky'abagagga wasayo muntu mwavu naye olaba studio wefanana environment yeyo studio ngisigira abantu bajiwulire atogisiga kiki badega nchiwereza abawuliriza ninaje nakulaba nete muri bikomo ebikubi basumbuwa era katono bibere ganabi gwe erije nakulaba ko jawali ochadde wali mungu ochadde ate yange jango kyalewa ko bulungi obudde anti wagenda yo wavayo nebiku beba mala kulaba ona ate ne bakuyita obawe nawe ku information banyange kati ndi kukaliwa kubonna ndi kukaliwa bondokola bwembi kwendi olima ne yagali mbala musiza basebo ne banyabo abatuliza ku radio 4 nakulwa mukaga era kuzoma zirimeka mu bapangisa sipangisa simanyi ganja nazimba ndi muto nazimba da wazimba tuliyo tweyagala bwe yagaza tugadanga ya kibe tukolera minister tukolera minister tuyine enkuba je tukikubamu tuyine enkuba je enaku zomwe zirimeka 3 mulumu toyinza butazimanya ozimanyi enaku zomwe ziri 3 mulumu nakulwa mukaga anja kubategeeza nti omwezi ngo tugendamu wakuza abana ku masomero mutwala abana ku somero basome wonna wolaba wo fittinga twala omwana asome kubanga obutasoma buluma akuze so wonna abatosomye anti kakati nalabye omwana wa Kenzo yakoze bulungi no wagula vitoba afunye points 5 yasomi no wagula vitoba yafunye mukaga obutasoma buluma yabasomi bagamba no wange yafuna mukaga mu P5 yakola bubi P5 ayongera mu P5 bazogera simanyi oba nina kizibu nzo omwana asomedde ku ssomero ery'ebbeeyi nina gachali wange omwana we abadde asomera ku ssomero lya bbeeyi n'afuna 8 aba akoze essomero ery'ebbeeyi kikomo bakiyita batya mu luzungu essomero ery'ebbeeyi ekikopo bakiyita atya mu luzungu ekikopo bakiyita waliwo awantu ng'otaddewo kyekubuuza kyodda bo bweyagala kuddamu kaapu kale owange agira akyali eno badde nti mu luzungu kinakyuka tekikyuka sina kyekimu kasigaleyo kakati ogambye obutasoma bulumu okuze nze nakikyusa obutasoma ddavukuumu agambye ki obutasoma davuko so abamugene mwere abana basome otasoma otekeddwa okubanga olina talent inakuyamba maaso webale kona ayimirira Eddie Kenzo tomulaba nze tonengera okitegedde abasoma bonna bali eri goli wana era ebbanga abasoma basamula okubanga bali basoma bali baze banoonya mirimu nga nze ndi mukola azonga ne fayiro ze mpereza akapapula oli wali ku mutaasa nene Samora afunyemo mu talent ye nga yapa papula akafuralisa sente zange yazirisa yarulisa abiri noli adibayo bya ne ku mulyango ekatuli andi kati akuwa mingi ronda kati ono kyakola bangamba ono davu ku mukyakola yo Samora buli kyasoma ateeka ayagala nnyo Samora bino byagabe bituufu ayagala nnyo bino byabonna teka mu sente kakati akwata 10 aina kapapula kalinga musipi nze namulabanga akesibye muno kagenda kale atachagula toilet pepe waka ekitasoboka sonona aina obuntu nze nina gwembu wako kakati ate mulimu ne class waliwo abasasula ababidi buli wika alya bebabebe buli wiki babebe kuli buli wiki Samora abawa kakati mwabanaku mulinde bino kwa ujumla fena kwa ujumla
Sebo ono Era wafuniddawo. tajja kutu ku radio fonga Samola asaba obwa bonna. Saba kola subscription. Okuva emipiira esatu oli akakadde ogenda ozimbe. Mpira satu teko mmeka. N'oteekako 5. Atano n'olya miliyoni 5 oba ofiiriddwa. Oba okimanyi ky'okoze. Omanyi nti omama ebimba by'embizzi nga 5 mbambi. Ng'obiteeka wali. Simanya embizzi yo wagituuza eri gyewaddoga embizzi ekyalo twabadde president sente yazituwadde. Kale. Nengula essimu. Kati Museveni mwagale. Sijja kumwaga ne mwetaaga. Gwe wali owagira yakuwaaki. Simwagala naye mwetaaga kuba ye mukulembeze. Kati mwagale. Ebibiri byawukana. Yakwadde ssente? Kiriya. Kuma kwogeze ggono. Niyo waayi. Naye obwavu badde bukulumira eri. Badde nkusaba nnyo. Badde nkusaba nnyo. Naye nga nze nsinga okubawa. So olunaku olwaleero bwe tutandisa mu sitale yakabye nnyo. Mbadde nkyeyanjula nga nkyagenda maaso nti ampuliriza tuli ku radio 4 wano Entinda nga wakava mu bitaala bwoti n'oyitamu ka poliisi. Alina bizinesi gireete. Olangire olangire mu puroguramu abantu gye bawuliriza. Va ku zino endala ezikwebera. Ate nno kye tukola. Puroguramu ey'abavubuka. Bwe tumala ogibaweereza wano ne tugiteeka ku YouTube. N'ekuba. Abaana ku TikTok ne bagitematema. Nze David Kompromota nga ndi wano ne bano abaana abavubuka naffe tulina omusajja omukulu eminyira bakyasala n'ebimemeya so nze okubanga tubaweerezaako naye nja kusooka kusaasirako boosi wange Asani manager Asani Salongo ku Japan Katwe mukosefu naye nja kutegeeza mukama wange togeza n'okola ensobi yonna n'okolako ekintu kyonna mbw'ogenda kufa tokigeza kubanga tomeyiwo n'abanga ovudde waawo kyogenda okutukola ajja kuba waki tugenda oluvaano ku radio 4 ngenda kukirira Katwe nkwate ku myaka gy'abavubuka abali waawo osooka obatooletoleko nga mbatoolatolako ndyongere emigagga kakumba ngenda kutemako emyaka 2 Yanga ngenda kutemako emyaka 3 Kizito ngenda kutemako emyaka 2 Madam Prosi ngenda kutemako emyezi 6 wabuvunanyizibwa nnyo ibamu oli omwana gwolaba abeerawo mu dduuka oyo azannya ye ngenda musaako emyezi 6 kuba Asani watabona bano abeetikka emigugu bootadde mukababi kati bakalonda matanga chairman wa delivery ngenda kumukonjobola emyaka 4 gyongereko ono ngyongere ku mugagga kale katumusabira abere ngaawona ekintu kyoyogedde Ogayo oyo gundi Ani Salongo awadde abantu emirimu awe mukoneramu kuba nalaba TikTok tebavaawo bano bazinga abantu bakola ki aye nemmere abawa namwe temuvaawo ko gwabalabirawo nagendayo lumu era nendya emmere nenvaayo nalya mmere sina birala bye era sakuta era onako olwaleero bijiyo bitulabera gatwogerako teyakuta tokiremerako ogambye otya sakuta ngisaawa abantu awo betugenda okukola ng'emmere wagireka nako so nsooganyizo ddeba nga twogerako olusani awo mwendo erabidde kimi totegeerera ddala nakulagadde mpapuliziraka nti ntegeera nkutadde era sekulinaako buzibu butategeerajangu wambagatana naawe so walukagga ensonga tebinaggwa osanze mpuliriza akatambi awo naye walukagga yabaaki kakati ate ku luno bombiriri beetaaga kukwata buwongo netubupima mwate agali mu kutambula kanso asonyiwa basonyiwa tutandikirawo wennyini kuba mbewulira Seggona mbw abatulira n'agamba leero nno bano munaamala aguyingirayo Magoola tasigalayo nze nkubuulira bagiyita weekend palapase mwannyoko ajanyambe oyo bamuyita Mathias Olukagga ajagunone oli mulafula 216 no concert bali ku Freedom City okay mu kaseera kano waliwo ensonga eziriwo Walukagga yavaayo n'abolottoka ebigambo okusinziira ku Magoola katusooke tukole bwe tuti tukomewo ono Magoola okay
nze sirina ndagaano mpandiike oba erivabo ne Mr. Walukaga kinjagala kukiddamu kiddemu sirina ndagaano nti mpandiike oba erivabo nani naye waliwo juzi muwala wange yalaga ebigundigundi nsonyimu nendagano gyewandiika newalukaga ebyo bigundi bya ku street bibozibozi bintu bya ku street naye nze sirina ndagaano mpandiike nani naye ayogedde ku resources Walukaga namusanga ng'alina ebimotoka ebiri branded waliwo kipajero n'emmotoka endala makatwe waliwo emmotoka endala nagamba buli emmotoka zino kanzikuzi branding eziteekeko posters zo nemwebaza naye nasobola okuba emmotoka ezo ez'obwerere ekisoboka ne electoral commission kikkirizibwa tugenda netupangisa ebintu ku bantu n'okwewula ssente ekyokubiri Walukaga muyimbi alina brand tayimbira bwerere naye mugamba kulane zange 3 ojja kujja okoleki onyimbireko era omala okuyimba nja kusasula musasula ng'omuyimbi simusasula ng'omulonzi musasula ng'obuki ng'omuyimbi era yayimba kulane meka 3 ensi yona yakolaki waliwo omuyimbi ayimbira obwerere ebyo bino byonna ebigambo Magoola abyogera okusinziira ku bigambo Walukaga byayogera tugenze wano Mwami Magoola tutandikirewo nze nakola agreement yendagaano Mwami Magoola Mwami Magoola nekola agreement nga muwa resources zange Mwami Magoola agenza okujja nga nominate nze ngoledde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna netukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. Absolutely. That's the agreement. Absolutely. Okay. Zonna zenabala zitwakanyako. Zagamye ekisanja ekiddako omu nakyo wakiwaddeyo. Okiwawa tombuuza ate nga atasoma mawulire ate kati ekyo nakyogereddewo era wakisanzeewo nze sente zitwakanyizaako nti amaanyi gange era ne bamemba ba palamenti bekola kampeyini bulijjo mubala nsasulwa sente miliyoni 4 5 3 kati ono asanze ate mmaze okugonza constituency netubala abalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu awo wetuli Dafcon promoter tutandikirawo oli ebigambo bya Walukaga biwulidde aye n'ebyamagoola Magoola yeganye endagaano Walukaga gy'agamba gye baakola naye damu kaka katambi ka Magoola koyagala nkaddemu nze kyokoba kyenkola kyokoba tetwagala batwagenda tuwanda ebigambo Mukama bawulirize bulungi kyemwakola ne Walukaga kikkirizibwa kabedio kalali era nze kuno gwe muli gwange okusosokola ki bade sikalabanga nti sigenda social media naye nga nzemu ebigambo bya Walukaga nze sirina ndagaano mpandiike oba erivabo ne Mr. Walukaga kinjagala kukiddemu sirina ndagaano nti mpandiike oba erivabo nani naye waliwo juzi muwala wange yalaga ebigundigundi kwata mwawo nkuttemu abatuuliza ku Radio 4 ngenda kutematuma ebigambo bya Honorable Magoola ne Walukaga abantu bano bombiriri bali mu kufuulinga bannayuganda bali kubazanyira ku mitwe ekisooka Mwami Magoola agambye nga mubuuzaawo nti tabira ku internet era gwe kusosokola akatambi ako ngali mu studio gwe kusosokola akatambi ako ku nkomekerezo yako n'agamba nti waliwo muwala we yakamulaga naye wano omuntu andiko agambye gwe kusosola okulaba akatambi kano era tabira ku internet naye ku nkomekerezo ng'akomekereza n'agamba waliwo muwala we eyamulaga ebintu n'aga ebiboozi bya internet kakati bano abantu bakola agreement kubanga Walukaga simula otanya mwenge okusinzira kola kwa Gabi ayogedde Walukaga tanya mwenge musajja mulamu wabula obuzibu obuliwo bagudde mu ngatto z'owekitiibwa ze baagala okudduka naye akyabaliko tabaliko ate abaliko nnyo anti owekitiibwa Lutankome alinga nkwa Lutankome owekitiibwa ono nti ataali waggulu awo anti awo Wakama Bukami awo Wakama tewazaayo era wogera kayogedde ku wekitiibwa kakati
ali mu nkola ya ffena tubifiirwe era ina interview gye yakola ng'alina gy'asindika message nze sigenda kubawaabira naye ng'alina gwagamba nti yani onawaba mabirizi guno ne mwangu kati abantu bano yali sigino bantu bakola agreement niye agreement okuva ebigambo mwami Walukaga byagye nayogera mu bantu interview yagwa mu wekitiibwa mu nnamateeka n'agitematema n'agiwuliriza nga alina akawiri wayinza okubakwatira amamimba kaakati ono kyali mu kudduka gondi Magoola naye Magoola mpulira enjogera yalinga akakanya mwami Walukaga yamukakanyiza kuba agambye nasanga alina ebimotoka ebifufufu ebiri awo ebikulandinga kyekino kye twayogerako lulibati ebintu bino mubiro bange ebyokusaaga n'ebikyalanda tebinaggwa biringa mabere gambwa Walukaga era ajja kwejjusa kyekyamuleese mu mawulire omanyi waliwo statement gy'oyinza okukola muze n'ogireka naye maaso ne bakebera abyereeta kati Walukaga nze ekivula nabuuza era nze yenyiigira mbu nabuuza Walukaga kyekyamuleeta okwogera yakunyiigira yanyiigira dafuko mubadde okyatugamba Walukaga yakunyiigira sembera ku muzindaalo bakunyiigira gwe banyiigira oyinza obutasembera ku muzindaalo mbadde mmanyi nti obadde okyatunnyonnyola essaawa ya leero baganda baffe bano kibali mukola essaawa ya leero ebigambo byabwe bigenda kukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti bayiza obatwala mu kkooti ebyaddala sya olaba omuntu adde akutte ekyomukaaga awo abantu akulembedde abbi obululu ng'akutte kyamukaaga nakirabako nansana eyakwata ekyokusatu se yaloopa n'alya ne wano era mu bwa pulezidenti katono yakutte kyamukaaga isiye kasiba nte Robert bakukasiba nte naye mulalo ayina buzibu kaakati essaawa ya leero ebigambo by'abano bigera kubaviirako akabasa kino nno wetwogera ku bintu ng'agamba oyo gundi yalaga kati ekintu ebyokulonda byaggwawo tuwandowooza zaffe kati essaawa ya leero kino kikkaatiriza kiri Walukaga yatunda abalonzi okusinziira ne statement ze yayogera nze namuwa resources zange resources ki kaakati ate kino olaba kikulukuunyu baamuggyayo lwa sitima kaakati ate kino kiraga Magoola ti si mwetegese okuvaayo emyaka 5 kubanga yakalayira agamba nti ono ebimotoka namusanga avuga ebimotoka ebikadde wali kakati nja kusinzira ano ku radio fenti nda wetuli kuba kolansa akalungi abatulana n'abatuwuliriza abanategera byabufuzi mu biveeko basirike tebawanyonnyoza mu byesonyiire ddala mu biveeko era nja kusinzira ano ku radio nsabe gavumenti eri mu buyinza eyazzeeko era eyabaddeko ne security yonna mu Uganda omukulu CDF ne Jonisali Musale ne sekita endala abaana bano abakwatwa mu byobufuzi ebibaddewo nkitwala nti baawabisibwa bannabyabufuzi ab'enjawulo nga boonoonyeza ebyabwe pulezidenti nja kusaba abaana bano nga ggwe omuzadde obasonyiwe bakomewo kubanga bawusibwa abantu nga bano bamagoola bawalukaga omuntu abeera ku TV n'agamba nti nze gwe kusobola okulaba vidiyo nene Magoola ajjewo obunanfuusi n'amaana agamba mbu yamanyi ekimugira kimutaasa Magoola kyali mukula ye kimutaasa ye essaawa ya leero ali mu kavalinga trucks kati ye white teri kyagenda kukola ne Walukaga kituufu kyoyogedde ali mukola ki okawulidde kituufu nkabase navuka omuli w'amaanyi ompulidde difula efuuse difula beera ku ekyo kati bannabyabufuzi bonna tutandise okuseerera bannabyabufuzi kati nze Walukaga bweyambisa Walukaga Kasaya agamba nti constituency yiye ani yagimuguza no Walukaga alina point Magoola ono munanfuusi era nze nange ndowooza Walukaga yagenda okujja mu mawulire era alina kyeyali amaze okukengera n'ekirala kiri kyetwayogera initially nze ekiri mu bwongo bwange nti Walukaga yakikola kagenderere nakyo kisoboka kyamala kubeera calculated olw'ensonga nti bano basobola okuba nti tebawandiika written document yonna ekakasa nti bano bayina agreement kwe balina okulabika nti bakola kibatambulira ne Walukaga
yakozesa structures ze nga batudde namugaba bino ebimotoka byange bisigale nga bikuyambako tujjeko ebipande byange tuteekeko ebibyo structures enzimbi ez'abaana abagenda okuuma akalulu abagenda okukalondoola byonna mbikuwa kisoboka era bw'oba ozimba structures ebyobufuzi amazima gali nti ebyo nabyo obikkirira walukaga baamuwa sente zo baamuwa naye tebaamumalayo kwe kujja abanja byonna byakola abanja moze bwe tubeera mu kalulu abaali babaddeko mu kalulu ozimba structures okuviira ddala kuba mobilizer abagenda okukuumira akalulu ba agents bo tebaba bamalusu yekyaliko yayamba ono magolo okuyitawo senga teyamubeerako teyandiseewo ne electoral commission ekukkiriza okwewola oteeka mu kalulu olw'ensonga nti akalu ekkiriza akalulu kano tosobola katambuliza watali ogenda kuvuga amafuta ogenda kulabika nti osasula ba agents kati walukaga yakwata ebintu wamanyira nnyo eri ku mabiito wano bino ebintu sibo byonna bya corporate omubiri gujja kugenda gupikinga mpola kale tukusonyiye genda ku mabiito baba jona siriye mu S muzuza mu S empozi wava yawadde mu state house omubiri gulina omanyira anti ova mu state house atodda mu binene kati gajo badde maliriza ng'ogamba otya badde maliriza nti magola kyabaakola akwate sente z'omusajja azimuwe kuba omusajja ali Kristo Kiriya n'amugamba nti bw'oba towangudde tompawadde neki naye bw'oba owangudde onayita mu lukwesikwesi bino byayogera nti tewali ndagaano ayagala kunyaga musajja naye ng'omusajja ate n'endagaano weeri lwakuba yaganya kugikkaatiriza tosanga mbu walukaga nze kasitakumanyi gayina mbu yakola conference yakola nga atunyonyola yaba mulimbo bagula ati yabira tekisoboka yabira banaawe yabira kubanga yagala wa amanyi nnyo ku magola walukaga yatandira bya magola ati niye kati ono alimba niye seba abantu b'enkyengera omubaka bayinza okumubajjako essaawa yonna ajja sigala ajavayo bila nekiri e Masaka okusinziira bwenda statement zawalukaga zimujjayo nedda tezimujjayo aba tatunze okwesikugulirira waliwo kye bayita okugulirira abalonzi ekisaayo omuntu anti resources ugambye structure baziteekamu ssente mu kalulu yali azimuguzangaani moze osobola okubeera n'abaana nze nali mbaddeko mu kalulu kyendogera nkitegeera bakuma ne kaadi gwe example gy'oleese eya sitima okwo kwali kugulirira balonzi atuuze bibye kino kuzimba structure nzimbe byange kati n'osanga nga nzimbe nenkugamba muze nina abaana bange 15 otegera basobola okukuumira akalulu basobola okukolera nga agent ogenda kuteeka bawa sente mmeka okitegeera kati walukaga ali azimbye ekintu kye namuga ogenda kumpa sente kati agenda olopa dafuko mugwa ngambye agenda lopa ki ne bwagenda bagenda muwangula ne bwaba alopi